Munange government ya mukuru Museveni yabadde ejaganya emyaka ndoza gyemaze mu kutirimbula bannayuganda. Wetwalabidde omusajja omukulu Yoweri Kaguta Museveni ng'avaayo agamba nti agenda ku exposinga opposition olw'okulaba ng'esaasaanya obulimba. Era wetwaviiridde awo ne tulaba abamu ku baagambye nti opposition yabawamba nebasuubiza ssente. Awo wennyini ku nsonga eyo omwami ono yavuddeyo mawulire n'akakasa bulungi nti bannakibiina ki National Unity Platform balina drones era be bawamba bannayuganda ne bababuzaawo. Tujjukira nno twabirabako ebintu bino okuwamba kwa Andrew Mwesigwa. Mwesigwa yavaayo n'alumiriza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ne ba Eddie Mutwe balina drones. N'akakasa nti be baamukwata ne bamuwamba era ne bamubuzaawo ne bamukolako ebikolobero ebyo mwalina okumwokya paasi mu kifuba. Omwami omu yavuddeyo ku mukolo gwa NRM nga bajaguza ebbanga lye bamaze mu buyinza n'akakasa nti opposition balina drones era be batuwamba. Buli munnayuganda yeebuuziza ekintu kimu nti Bobi Wine ye yeeyita ki? W'amaanyi okusinga gavumenti eri mu buyinza? Bw'abanga abantu bamuwaddeko obujulizi nti alina drones eziwamba abantu, lwaki tavaayo n'akwatibwa n'avunaanibwa? Gavumenti bino ebitegedde naye mulesa ayina ebiwagira ekkiriza bikolwa eby'okutulugunya bannayuganda. Era abandi ne beebuuza nti ne banaye Bobi Wine alina obuyinza mu gavumenti eriko. Owamba otya abantu mu zi drone n'obatwala ku poliisi za Uganda ate nga si gwali mu buyinza nti okulembera eggwanga? N'obateeka mu safe houses za Uganda ezikulemberwa General Kaguta Museveni n'abantu be. Awo abantu we bategeeredde nti wamaddala Bobi Wine alabika obuyinza abukiza mwami Museveni gw'ate akola ebikolwa bino nga takwatibwako. Njagala tuwulirize nno ensonga zino. Munnayuganda kozesa omutwe gwo owulirize ebintu bino gyemu otegeere ddala Museveni waali okakase nti amubalira muwagizi w'opposition alwana kujja Museveni ono mu buyinza. Nga sinnakuterako katambi kano mbulambalamba bwako nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Wamma gw'abonaabona n'ebizibu ebitali bimu. Gw'alwana n'emirimu nti okyanoonya omulimu gukubuze. Gw'alwana nti toyongezebwa musaala ku mulimu gy'okolera. Agamba nti oyagala kugendako bweru kukola ku nsimbi nzungu naye engeri gy'otambulamu ekyakubuze kubanga abafere bakubbye ebbanga erimala. Kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omunnyonnyola ekizibu kyo ogenda kumusanga ku 0703 3139 25. Gwe mutegeeze kyonna ky'oyagala akuyambemu. Haji Ssettuba agenda kukusomera ku dduwa ze. Togenda kusigala kyekimu. Katugende mu maaso tuwulirize akatambi kano tutegere nti ababalira Museveni ate nabo bamukoowadde baagala kumujja mu buyinza. Uza stokinze musajja ate mulala kubanga lye kkubo mwe yamufunira. Era tasobola kumwesiga 10 ku 10. Ne bw'aba ava mu katale kugula nva era agamba alabika ava kusisinkana gaayiwo wa booda. Ne bw'aba agenze yakutte ensuwa kugenda mu ggagamba era bamuganziseeyo mu nsiko ku Luwenda. Kubanga enkola mwe yamufunira yabba mubbe. Kakati buli wabeere wakatasobola kumwesiga abeera amwekeka alowooza nti omuntu omulala asobola omumubbako. Kakati olw'okuba mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ng'akyali ku opposition sijja nagiyita opposition kubanga teyali mu mateeka, bwe yali ng'akyali mu yeekera nga yeekera gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote, kino kye yakolanga. Kakati olw'okuba kye yakolanga alowooza nti n'abalala basobola okukikola. Era ye buli lwakola ekintu kyonna aba ageza kusiiga kifaananyi nti olaba nze nakikola mwe kye kibalowooza nti bano bo tebasobola kukikola. Kubanga kino ekyokuwamba abantu n'ekyokuttanga abantu ng'akyali mu nsiko eruweeru yakikolanga kuvumiriza gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote. Mu kukikola yagivumiriza bulungi era abantu baagikyawa. Naye abaali munda mu lutabaalo baatubbirako ku byama ensonga ne tutandika okuzanja n'asooka n'abyagaana. Kaakati takyasobola kubyegaana. Olw'okuba nti takyasobola kubyegaana buli munnayuganda agamba bituufu asazeewo naye oyo kazambi amwesa bakkirize nti ddala bituufu. Ne lwaki mulowooza nti abikola natonde bwomu n'abalala basobola okubikola? Kyova olaba kaakati agezaako nnyo tuteekaawo olw'okuba nti si kipya mu matu gaffe. Ne yeerabira nti ffe enjawulo eri ku ffe naye ffe tetuli bayeekera tuli ku opposition. Ate ye teyali ku opposition yali muyeekera. Strategy z'omuyeekera okutwala obuyinza za njawulo nnyo ku strategy z'omuntu
omuntu aliko opposition ayagala okutwala obuyinza kubanga ye abutwalira mu mateeka. Waliwo enjawulo wakati w'omukinjaaji n'omukimbizi. Omukimbizi omumanyi? Nedda ssebo. Ye mutemi w'embizzi. Omukinjaaji omusiraamu muwalimu Abbas ente agiwunzika n'agisala mu kitiibwa kyayo. Omukimbizi embizzi agikuba kakumbi. Kakati ffe mu kukyusa gavumenti twagala tugikyuse nga tuyita mu mateeka ng'era tuwadde ssemateeka ekitiibwa. Omukimbizi Museveni ye gavumenti bwe yali egitwala yagikuba kakumbi mu mutwe kubanga gavumenti etegeeza abantu ba Uganda ebintu bya Uganda. Kakati ye mwami Museveni abantu ba Uganda mu kugezako okukyusa gavumenti yabakubanga bukumbi mu mutwe kubanga ye tabikolanga mu kinjaaji abikolanga mu kimbizi. Essebo muganda wange mpozi ku nsonga eyo yennyini abantu bonna bano abajja okuwa obujulizi nti oba abakwata oba biki abantu abawambiddwa mu drone ebiseera ebisinga batera kuyimbulirwa mu kkooti. Batono be bawambidde mu drone ne babasuula be baabawambira. Wabula be bawambidde mu drone babakwata ne babateeka mu makomero oluvannyuma lw'okubatulugunya then ne mubalaba mu makooti abafunye omukisa okuyimbulwa bayimbulirwa mu makooti. N'amakooti eraga opposition opposition bakolagana n'abamakomera abamakomera ne bakolagana n'abamakooti abamakooti still ne bakolagana n'abopposition ne bayimbula bano kubanga gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati bwe kiba nti ddala eyagala kutu exposinga kandiyambeko okweyambula kale yesobola okutu exposinga obuki obulungi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni abantu bogamba nti opposition ewamba n'ekigendwa ky'okuvumiriza gavumenti yo n'ekigendwa ky'okubunyisa obukyayi n'ekigendwa ky'okusuula gavumenti yo nga bagisiiga ekifaananyi ekibi nti bawamba abantu so nga ab'opposition be babawamba mu drone teweerabira bawunzikira mu makomera n'oluvannyuma ne baleetebwa mu kkooti abafunye omukisa oguteeba bateerebwa mu kkooti. Kakati wano ngambira mwami Yoweri Kaguta Museveni atandika okukwata ab'amakomera n'abalamuzi kuba balimu baagala okusuula gavumenti ye. Kali ate munnanga ab'amakomera n'abalamuzi oda tebatwala yaffe bulijjo simanyi nti ab'amakomera n'abalamuzi oda batwala yaffe tebatwala ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo byonna nno kabonero akalaga nti kindidde. Omanyi omusajja agenze n'ayenda n'apapirira oba omuliro ne gukwata nga bwe gwakwata ekizimbe kiri nga abenzi bali mu kwegadanga ayinza okwesanga ng'ayambadde ate kapale ka mukazi munda mu kifo kya panti ye ate omukazi ye yagenze ne panti ye olutuukeeko oluba okweyambula ng'omukazi alaba omukazi we ow'ewaka alaba ttaajiri n'agayi taatannakaca kati watandika ddi okwambala ttaajiri. On top of that wavudde wano ng'oli mu panti ye eri bookisa ate no ttaajiri yazze anti onnange oba kana akabenje akagudde kalaga kana akabenje akagudde ne kafungula omukazi akapaleke we kazzaate ne osekeera nti okupalapalanya okutaliimu nsa okupalapalanya okutazitowa okupalapalanya okutayogera ebiseera ebisinga waliwo n'abakola script ez'obulimba olw'okuba nti bakugu nnyo at least basobola okugattagattako ne bakola script neba nga ya bulimba naye kale nga taleseemu nnyo miwaatwa kulaga nti ya bulimba naye omuntu n'okola scripting egenda kukuyisa ddandala era abaamutunuulidde bonna mwe muli n'abaana be ne bazzukulu banyenyezza omutwe ne bagana ne badda bannange omusajja ono alina omutwe ogumulinga ddu ikanilaayi ate nga byalimba bya kijega. By the way, it's okay to lie naye nga byolimba bizitowamuuko si kulimba bya kijega. Waliwo lwolimba naawe ne weeswala osegeera bwe twali abato walimbanga maama anoonya ebinyeebwa ani alidde ebinyeebwa sinze ani anoonya ebinyeebwa sinze naye nga naye weeswala okimanyi nti gwe paka maama lwaleeta akaziŋŋoonyo n'akakuteeka mu kamwa kabyukulaba ebinyeebwa byonna biri ku ggwe bijjidde kaziŋŋoonyo n'akakasa nti ate walidde ebiki ebinyeebwa by'obadde weegaana. Kakati ye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni ate ye tetwetaagisa na kumuteekako lie detector. Omubiri gwe amaaso ge buli kimu kyogera bwogezi kiragira ddala nti alimba. Ekirala ogamba NRM steady for progress
secure your future. Museveni tova ku main. Museveni achali steady. Wano wembuliza dala aba achali steady nga ye nini. Avudeo na emphasizing anti opposition ewamba abantu ngate opposition abamanyi. Amanyi kwa sura. Amanye wawe nenga tasobola bakwatako olugwa abachafuga kale. Opposition ewamba abantu. Atotuga government yo ina intelligence. Yeri steady, ochali steady, tova ku main, nga ate abawamba abantu obamanyi. Oba tobamanyi nga bakulemye okukwata. It's because yakimanyi tewali bawamba abantu yeke nyini, ye muwamba abantu, ye mutwala abantu, ye mutulugunya abantu, lwakuba ateera munnange n'otamunenya. Nti bawamba bimongwa, abamu. Bawamba basirusiru. Bawamba tebabazaala buzazi bayinza okuba baveeyo gye bavudde nga bisitaani ne bigwa ku nsoma nyine sitaani okujja ku nsi teyazaalibwa kati kankulage enjawulo y'okuzaalibwa n'okugwa obugwi ku nsi. Kristo omwana wa Yesu, Kristo Yesu, abakristo gwe bagamba nti mwana wa Katonda bwe yali ajja ku nsi teyazaalibwa buzaalibwa, yazaalibwa ng'omwana w'omuntu. Yesu Sitaani bwe yali ajja ku nsi tebakasuka mu kasuke. ye bagoba mugobe yagwa bugwi. Kati yenjawulo y'omuntu agudde obugwi n'azaalibwa kuba otunuulira omwana nga byakola tebiraga nti yazaalibwa yagwa bugwi oba yafubutuka bufubutuseeyo n'agwa. Because omuntu agula atya eddembe lyo? Omuntu akwokya atya paasi? Enkya n'akuwa ssente n'akugamba nti bwayiriza oli ate gwagezaako okukulwanirira okugoba kitulugunya abantu mu ggwanga. Omuntu akwamba ate n'akuteeka mu drone enkya n'akutuuza ku mmeeza n'akugamba anyway we are sorry but what we are going to do, we are going to change your life, do this and that. Oshegera, that is the Indio-Soviet order. Otunda otya omubiri gwo, otunda otya rights zo, otunda otya eddembe lyo, otunda otya eddembe ly'obwebange nga n'ente bw'ogikuba omuggo etuuka n'etambuuka nga takyayagala ogizobere mukwano gwayo. Naye gwe omuntu otandika otya okutuula ku mmeeza n'omuntu eyakukubye emiggo, n'omuntu eyakwokyeza paasi. Olaba omukyalo obeera ng'omuzaddemu abaana nga muyina ekibagatta ne n'owulira nti yazadde musajja omulala oba yayenze ku mukwano gwe era olubuto olwo olwayina oba omwana oli omuggalanda si wuwo, n'owulira nga tokyegomba kuddamu kutuula na mukyalo oyo ku mmeeza emu, n'owulira nga tokyayagala kuddamu mufeesinga. naye nga don't forget oyo maama w'abaana bo, muyina ekibagatta ekitagenda kuvaawo. Bannyoko baba bamuyita mulamu, baganda babasajja baganda babalenzi babeera bamuyita mukyala. Kakati naye ng'osanga nti oyo tokyaswa kuddamu kutuula naye because kiri mu kaabuntu omuntu okwenyiwa. Naye gwe atenyiwa otuula otya n'omuntu eyakwokya paasi, otuula otya n'omuntu eyakkuba emiggo, otuula otya n'omuntu eyakwokya ebidomola nga takuyise kukompaseetinga. Kale twaligambye akuyise kukompaseetinga wabula akuyise kukukozesa kuwaayiriza bali n'abalala basobole okuwambibwa olw'okubanga attention abantu bagamba bagiteeka ku bali. Nkyona ekimuguzisa abaana abo asigale ng'atulugunya kubanga ekiwamba abantu mu ggwanga singa mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde ayagala kiveewo kyali badde kyavaawo dda nga solution. Naye gwe weebuuze lwaki aleeta bano bakyogere balage nti si kya sayidi yaabwe kyewala. It's because akyakyagalawo naawe ne weetaba mu kintu ky'olaba nti kitulugunya bannansi, naawe ne weetaba mu kintu ky'olaba nti kisobola oleeta ku muntu obulemu kubanga gw'okimanyi bye muyitamu naye n'osalawo kisigalewo olw'okuba omusajja kasukiddeyo ku kiwagu ky'ettooke. Naye nga kasukidde ekiwagu ky'ettooke sometimes yakwonoonera amaka, yakwonoonera body structure. Oluusi oli wa lubegge, oluusi ne bw'otambula naye ng'olaga nti otambula bulungi olinga roboti baakuteekamu ebyuma. But still the same people eyakutuusaako obulemu bw'ogenda okugenda nabo mu ntaana ate nga tewava nabo mu lubuto lwa nnyo osazeewo otule naye ku mmeeza. Imagine. So that's why nze olubeerera mbagamba ye Museveni tannabeera kizibu kyaffe, wabula ffe bannayuganda ffe tukyali ekizibu kyaffe kubanga ekizibu tekibeera kizibu singa osalawo okukirwanyisa. Ffe dda mu buto twagendanga eyo okulima emmimbi za ssente
naye nga bw'ogenda okulima olubimbi lw'essente olutiisa amaaso olina akugamba nedda amaaso matiitiizi gwe lutandikeko n'ebikolwa ogenda kuluggusa era weesanga olulimye nga bakuwadde akanaana ako oba 3,000 by then twalimiranga 3,000 nga eka tugirimira emitwalo 2 oshegeera ninga bw'oba waakatuuka ow'ekibangiriza otya ne bw'omala ogikwatako n'omanya nti kibadde kisoboka oge otunula emabega gye waakawalakata neeno gy'otuuse oba emabega gye waakatema amavunike neeno gy'otuuse n'akabulayo ng'olaba nti gw'okozeko gwe munene ate gwe wasoose okutya omulimu gw'okuggyako gavumenti munene mu ndabika naye mutono mu bikolwa singa osalawo nti tugutandikeko nkiddamu Ugandans omulimu gw'okuggyako gavumenti munene mu ndabika naye mutono mu bikolwa singa musalawo nti kaakati lwono lwoya lwa mu nnyindo tugenda kukola ki yesebo kuba mutono nnyo sooka olindeko ebyuma by'omuzungu bicyankalanyemu wali buzibu bannange musharinge tubagambye eno program bagita parliament y'abantu okuzayo kukyembadde nkunnyonnyola muganda wange kyanaku ky'omuntu tamanyi nti asobola okuggyako gavumenti takimanyi era n'abeeraawo n'agamba nti abasajja balina emmundu ate ojja nti ye mukazi olowooza be bajjako obuyinza bo tebalina mmundu kuteebereza abo abasajja bajjako gavumenti nga tebasobola nagirabisa ng'oluusi be bagikolako n'ebikolobero basobole okugirabisizaako kubanga yo gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote teyatta bannayuganda mu lutabaalo okuggyako abo be yazuula nti bakolagana ne mwami Yoweri Kaguta Museveni naye ye bw'abakkiriza nti okulabisa Obote oba okumutega ebikolobero kisobola omuggyako but by then tewaaliwo social media nga si buli muntu nti munnamawulire ng'amawulire begatalipotinze tosobola bifuna naye nga ne gwabikolako awaayira muwaayire kati ate gwamulaba ng'abikola ng'olina obusobozi obubyogerako obubikwata katambi obubisaasaanyiza ensi ongambotya nti gavumenti nzibu yakuggyako era oli atuuke n'okugulako rights zo atuuke okulaga nti okukuba yakola bulungi nnyo okukuba yakola bulungi nnyo abe bavubuka abasobola okulya ebisiyaga ate omuntu w'osobola okuteerawo bakwokye paasi bakuwe ssente nkakasa nti oli bwana kugamba nti fungula butu tokkiriza agibotole oshegeera muganda wange so it's a pity tife kizibu kya Uganda njagala okyenfasizinga Museveni si ekizibu kya Uganda kubanga bwe tulengera ekizibu kya Uganda ne tulemu okwegatta okijjawo ne tudda mu kwekkirianya sometimes n'okukolagana nakyo kabeera kabonera ak'essimbalaala nti ffe abalemeddwa okuggyawo ekizibu ate ffe tufuuse ekizibu bwe kyogamba Kasambi tawunya bannange musharinge twakatandika program twabagambye eno ekomyewo eno ye program gye bayise parliament y'abantu reloaded eno season yegenda kubeera mu njawulo muko Masaba kyogamba Kasambi tawunya awunya era bw'abe wakanga awunya tekibeera kizibu kye muyina ewaka of course ekibeera ekizibu sebo naye singa olemu okuleeta akasimu oba akakumbyo jjo omuyoolewo ate gwe abeera ekizibu ekikumazeeko emirembe kubanga olemezzaawo ekizibu ekikuwunyirira sebo so bannayuganda nze mwami Yoweri Kaguta Museveni gavumenti y'engirabanga Kazambi nti fayini kizibu ewunya niye tetulina obukumbi obusobola oyoolawo Kazambi oyo ffe tuganye kati kitegeeza ate ffe tufuuse ekizibu ekiremezzaawo ekizibu sebo ya tweyanzege muganda wange ensonga eyo ogirambuludde bulungi bannaye abaakatuuka mu sharinge tugende mu maaso muganda wange yeekolera bannayuganda bwe bavaayo ne beewaako obujulizi oli ne bazannyira ku bulamu bwe ye n'avaayo n'akkiriza afuuke omusiru bazannyidde ku bulamu bwo bakutemyeko amagulu oluusi babanyiza obusajja kuba abangi bavaayo nga balaajana nti nalinga nina famire naye bye bankola si kyasobola na kuzaala kyewuunyisa okukola ebikolobero ebyo byonna gwe n'ovaayo mu kamera n'okkiriza nti ate yabikola mulungi nnyo gy'oli olw'okuba akuwadde obusente obutagenda na kujjako bulemu bwakutaddeko obulamu bwo bwonna
n'ovaayo n'okyuka n'odda ku sayidi n'ogamba nti ate aba opposition be nali mpagira be baabinkola. Kuba akafaananyi nti obeera otya ng'owagira omuntu gw'owagira yennyini nakimanya nti omuntu ono tuli naye ate nakukolako ebikolobero ebifaananako bwe bityo. Natandise nkugamba nti omuntu abalira mwami Museveni y'omu ku batamwagaliza kubeera mu buyinza kubanga baagala abe ng'entebe yagitadda. Olw'okukola ebikolwa ebifaananako bwe bityo nti nakwatibwa nga ndi wa NUP naye ate abampamba banna NUP bannange kyannaku nnyo kiswaza. At least singa bavaayo ne batulimba nti nze naliwo NRM era ekyampambisa kuwagira NRM ebyankolebwako bye bino na bino na biri. Omuntu osanga ayinza okubaamu omutima n'agamba osanga baamukwata lwa kuba wa NRM ne bamukolako effujjo. Naye okkiriza mu kamena nti ndi wa NUP era nali ngiwagira naye okuva lwe bampamba nkyuse sikyagiwagira. Ne gavumenti gy'oloopera neetabaako kyekolawo kuwamba abantu okugenda mu maaso mu ggwanga. Tulowooze nti naye ebikola ebyo ebiwagira. N'olw'ensonga eyo gavumenti ya mwami Museveni eyidde. Olaba etuuka okutandika okuwa obujulizi obutali butuufu, etandika okwekuba emipiira egifaananako bwe gityo. Awo abali eyo mwongeze akaliro buli omukola ky'okola. Obuyite obusiru obw'ekika ekya ggulu lunavaawo ky'omwana avuma. Tweyanzege muganda wange yeekolera ensonga eyo ogirambise bulungi. Muganda wange yeekolera sijja kubuusa nsonga eyabaddewo. Mu Uganda muno twajjirwa tukimanyi bulungi nti media ze Uganda tezitwagala. Naye mbadde saagala mpisewo kantu kano naye njagala owe endowoozayo. Mu Uganda of course tuyinamu TV ezitatwagala, tuyinamu radio ezitatwagala, naye waliwo ka station kali ekansanga awo. Ka station yako kayitibwa Galaxy FM. Era bakola ne ka TV bakayita Galaxy TV. Munnange balinganga abaatukwata akakota. Buli avaayo akamalira ku Bobi Wine na struggle yaffe. Twali tuli awo ne zireeta omuvubuka olw'okubambu naye ssebo ndowooza oba Bobi Wine amumanyiiko oba yayogerako naye oba naye yeeyita mwana wa ghetto omwami we bamuyita Litojjo ssebo ng'awooninga. Ebigambo byayogera n'alyoka agamba twagala lumu batteko abantu bammwe mulyoke muwulire. Muganda wange yeekolera tugambe nti Kyagulanyi Ssentamu okujja mu nsike y'ebyobufuzi yajja kuttisa baana b'abantu, yajja kusibisa baana b'abantu. Ye abaffe Bobi Wine lwaki ayita abaana b'abantu okuvaayo okwekalakaasa nga ye taleese baana be ku street? Ensonga eyo nno munnange abantu baffe abasinga naddala abakola mu media bagikozesezza nnyo. Badde nsaba nfuna omukisa mpulire ku ntegeerayo oba ku ndowoozayo ku nsonga y'abantu ng'abo ng'ogatiddemu n'omukulu oyo, kubanga abantu abo babawuliriza era be bantu be bamu abakoze omulimu omunene okulaba nga ne information yaffe ebiseera ebisinga bagezaako okugibuzaabuza ereme kutuuka mu bantu. Muganda wange yeekolera nga bw'ajja okuddamu mu nsonga eyo mbadde mbasaba nga mbajjukiza nti eno pulogulaamu yaffe bagiyita Parliament y'omuntu wa wansi.